Sente zo kuchete zizimba. Naddala ngo okoze contract ya myaka ebiri. Contract ya myaka ebiri. Teba kulimba ntogenda zimbe nyumba ngeyo. Katoze nyumba yeye musente ngammeka. Milioni nga 8 kadama kola sente meka kucheyo. Milioni nga 2. Jukira nga tebatadde ko musolo. Ateka tebagenda batte makondala. Ezijja. So at least tuka wano kadama yandikoza atya ka business katika business ake tulagako kadama ekisooka wandi sose n'otunulira nkoze yo contract ya myaka 2 olikoze contract ya myaka 2 nyina milioni zange 15 Lubalusewa TV mazima ku mazima Matuga Estates Properties natera tukutuusizako plots ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku milioni 4 Matuga kasalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ngeno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasalirwe so nayo mugiyune tubere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika netugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emilioni 4 netubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oyagala. Tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu town y'Essanga ngodde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 10 ya milioni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe bino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 87 oba noti 75 noti 16 38 ate ng'osobola otusanga Matuga ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Lubalusewa TV mazima ku mazima tukomyewo nate nga bulijjo ajesa mugemanya program nsonga ku nsonga Lubalusewa TV ku YouTube kwetuli TikTok Facebook osobola kubanga tugobererako ate nofuna empereza enungi ennyini ddala Mosh Media tekamu ensimbi waliwo n'okubanga ate ekwata video coverage ne ekola banners bakola stickers bakola posters naso kubate nga bakwasaganya obulungi obutagambika olunaku olwaleero ndine muganda wange abatwaye tubulanganya akabanga producer njagala omumpe bamulabeko asobola okubanga ate atweyanjulira tusobola okubate nga nayo tweyongereyo maaso program nsonga ku nsonga agenda kuba yanjula amanyage tusobola okubate nga tweyongere muyinza okuba mbadde mwerabidde sibo nga tubulanganya akabanga akirabika munaku zino badi kuzaye nale mungolya umanyi bembanga muyina akawuko ke mulina anyway amanya nga bulijjo Uncle Med munnakyalo tukomye ku Lubalusewa TV kitufu munnakyalo engeri gye mbadde mu kyalo omusajja ono ndaba olubuto kale tuli competition ate agosingawo last time twakoma ku nsonga ezitali zimu na zimu ku bakadambe engeri gye beeyisaamu challenges ndina mukato mbadde gambye kweyanju si gambye kwanjula program sorry
bana nze mbafuuse munabanga muli mu kintu buli kimu kyonna munakyetikka mu kitwale tuli mu kintu ki ndi wano empale enkuba biraka amanya nga bulijjo ankomedi mukyalo empale yekuba ebiraka ng'ogikuba ebiraka abagikuba ebiraka okay so wetuli mbadde mbabuzeeko batte emirimu egitali nagime gibadde ginkuttemu ndowooza mbaddemu namu nga siri bulungi seefiringa bulungi otherwise wendi mukama wange komyomukyalo amina asanze okulaba simanyi abantu bano oba okyayo producer bwida kikambuuza nonda aliwa abikeyo yesibeera omwokyayoko n'omulala gw'ekyayo bamuyita sabula radio okay by the way omusajja oyo yankubidde ne kusimula ngamba kiri kityaje omusajja nga takyalabika oyagala kunfiiriza omusajja oyo nganjo kyayo n'empoomerwa nedda so kyayo olwensonga ezokokya sirina nange mpammanta buwammanti owabuwi noonya be basobola okunjokya but on a serious note nebale tugoberera mugoberere sabula radio ateekayo obuwooma Lubalusewa TV mugende ku YouTube channel yaffe musubscribing mutufollowing ebyo twogera ebintu ebirimu omulamwa bobo yagala kubikwataganye ku nsonga z'abakadaama ebikwasaganye ku maka gogenda ku Lubalusewa TV ono omukyala wo mono tawooma yogenda ku Lubalusewa TV bino genda bisangayo mukyala kyawooma mukyala kyatawooma yogenda ku Lubalusewa TV obazawo leke nala bato omusajja yatumanyira nga tunatandika na program omusajja yatumanyira yagamba abakazi abanyankole tebawooma kituufu wamayira linyana kikuba naye kimanyi nti yakola ensobi y'amaanyi abavumi abakazi babiri ababakulembeza ababavumi babiri which means ne president asobola okutwala mu kooti ngoleta kutute mu kooti Kyagulanyi yennyini asobola okutwala mu kooti ndaga lwaki kankwesonga nga njagala kubuza nange ekibuzo kyange kulwaki bebanga tebawooma mu nnaku zino abantu beyinda nnyo kwasa abanyankole kulwaki bebanga tebawooma kulwaki mu nnaku zino babeyinira nnyo then ekyokubiri njagala olaba abantu abali successful abakazi be balina bavaawo abali successful kazi bonna abasinga baveeyo mwankole kulwaki kati abantu mwakikwata bubi okuwoma kw'omukazi gamba nti omugenzi mu magulu ntawoomye nedda si kuwoma kw'omukazi okuwoma kw'omukazi birowoozo anti oyo mufu kati mind zonna bwoziteeka awo oba owedde so kirinawo banaga nti no Miss Uganda olina okugattako obuyivu olina okugattako obulungi byonna n'obwongo anti bwebwo obuyivu anti oyinza okuba nga oli muyivu naye nga tolina bwongo okitegeera so kati bw'ogamba nti abanyankole biki baba bakusse oba oli mukafu okay tugende mu maaso okay wetwaviira wano program za ku mbeera z'abakadaama twali twebuuza bakadaama bano era twalekawo nga mugambye nti mukulu Muhammad agenda anoonyereze bakadaama bano babakomye nga bafunye akasente kaabwe bakoze batya okusobola okuba nga bakola ki investinga mu business ekyo nakulekera nga tagenda kudda ku kyeyo kyetuba tutandikirako bannyinazi balina ensobi emu gye bakola nga bakatuuka ku kyeyo lwaki bonna baba banyoko kale buli mukyala yenna abeera mwannyinazi ng'oggyeko mukyala wange mwanyokosa omwagala nze sina kadama gwe njagala obaani aligenda mu ggulu okay olaba ne papa eguloloza yalirabyeko nalabye nga ebigundi bimutwala but ensonga ziringa 2 oba 3 bannyinazi bemutuuka ku kyeyo ekisooka omwana wabadde asomera mu ssomero ya mitwalo 5 omuteeka mu ssomero ya mitwalo 3 kyotamanyi nti contract yona ya myaka egi nidda ssebo ebiri omwana nga babadde abonaabona nga sirina ssente kiŋŋaana ate okubanga ate bwe mba nfunye ssente muteeke okusomera eddungi kigenda kutwala bbanga lyenkana ki ekyo yogenda kikuba bbanga lyenkana ki ngekikuba emyaka gyange nga 8 ndyoke nveeyo okoowa abaana babakoowa bayitawo teri kadama ava ku kyeyo ng'omugongo tegumuluma oba nga talina kakololo ng'akolola nedda ziba zakajja nedda teri kadama agenda ku kyeyo n'avaayo ng'omugongo tegumuluma okolola nebase nayo ng'okotyonkoka ate ng'alina kakololo era basookera mu ddwaliro
kulwache mino bakola mingi ne eseri eri ya bodaki omanye eri bakusanya esimu nju 24 hours ebeerawo era bo wevaawo osobola weta nina mukuru wange osobola kufa ebugu mulingi so ebintu ebimu mwino soko biteka sade mwana babadde musomera ya mitwale 5 mulekeyo asome mwagala nnyo ebintu ebyebbeeyi ate sente zebakola kubanga mbadde ndya mukene nevula kusenenga n'ogula ekyennyanja ekinene kisinziira ekyennyanja oguze ekyennyanja ki kati wale ekyennyanja eky'omutwalo ekyebiri kyetaano kati sitigwe eky'omutwalo atandika okukola kyovola befe mute tubigendamu nobimba nina sente sibigendamu so kasina tuka level yabyo kola ki okubigendamu but kadaba bwatuka ku kyeyo nga takwataga ku smart bebatandika ogogolinga engoyi ku gogo genda ku duka ya guno zigire yengoyi nasa walimu yangamba nta mugendere kuduka naye tuko kuduka engoyi zibanda price je nali manyi baba muguza price ya wagulu wachi bamanyi tibaina sente so banyi nazo ensonga ziringa 2 oba 3 zetigenda okogera ko leero botuke Uganda kicho sobola okukola ekisooka oyina okubanga omanyi ewako wale sotya temutuuka ku kyeyo n'otuuka e Uganda ovuddeyo otuuse e Uganda ate oze kuzimba kaba kaweddemu olina kukola kyata esente z'okukyeta ezizimba naddala nga okoze contract ya myaka ebiri contract ya myaka ebiri tebakulimba nti ogenda zimba ennyumba ng'eyo katuwoze ennyumba eyo erimu sente nga mmeka miliyoni nga 9 kadama akola sente mmeka ku kyeyo miliyoni nga 2 jukira nga tebataddeko musolo ate kati bagenda battemako ndala ezijja so at least tuuka wano kadama yandikoze atya ka business ake tulagako kadama ekisooka wandisose n'otunuulira nkozeeyo contract ya myaka 2 olikoze contract ya myaka 2 nyina miliyoni zange 15 miliyoni 15 kikyogenda okukolamu miliyoni 15 fune mu byalo togenda mu town enyuma zo mu town togenda zisobola kadame enyuma yo mu town ekitono nye mitwalaga 5 wala yagala emyezi 5 bakukanga katubalenda zize miliyoni 2 miliyoni 15 tosigaza 17 amasaga sente mmeka gabalire miliyoni obo sigaza miliyoni 12 onogula fridge ya kakade kamune mitwalaga 2 basigade miliyoni 11 tandika okugula byogendo tandika okugula byokuteekamu ziba zigenda vaamu ziba tezigenda vaamu kati funa eri mu byalo ewaffe gega maduuka ga retail kyovola saanyo edduuka lya retail oba oliawo edduuka lyatandika bulungi ogekumaliriza nga sukaali bakuwa mupime oba wakajja baga aweddewo retail olwo atandika okugwa oba oliawo tusigaza mbikwaso na butambaala nebisigalawo nnyo edda mwasigalangamu katanyenje omumanyi bwalingawo akeeru bwe katiga kirabika oli wadda kati kadama kiki kyayinza okukola mwezi miliyoni 15 ekisooka kadama osobola katugeze okoze miliyoni zo 15 naye abamu ekizibu tebasomye ngenda mugamba tukola business ya mobile money tagenda gisobola bakadamu obadde oyagala mumutwala eri mukukyeyo otwala omuntu nga wa degree diploma bebanji kati abaliyo naddala ennaku zino ninanga bana abalina degree ne diploma senior 6 bali kukyeyo unagamba nali musomesa unagamba nali naso unagamba nali baba somesa badduka na dambisira bya covid yao so ekyokubiri kadama kwata mobile money gula line yo ya MTN ya mitwala 5 katugeze 5 bana mu 5 gula Airtel ya mitwalo nga 15 babiri capital nate source gula akameza ko kankumi ka mitwalo nga 5 gula akatebe ka mutwalo mu kitundu omanye nti miliyoni 5 westade mobile money miliyoni 5 omukozi mulungi wa mobile money miliyoni 5 ekitono nnyo ekitono nnyo buli mwezi otadde miliyoni 5 zo bana abamanyi okusoma gwe baba tomanyi kubala mobile money ngoine ebirowoozo bingi tokola mobile money baba tomanyi kuwandiika tomanyi ssoma tokola mobile money igenda kukuba wansi kwata miliyoni zo 5 ozike mobile money ofune nnyo kalumuko mobile money nga bazifereramu nnyo wawe bataferera naddala gavumenti yaffe eriko abaferewe bangi so ebyo nakadama abikola avuddeyo wanji buju tindo orange tindo nga mukazi oyo akubuuza ebyo ante olumu kati obadde omugambye ogenze mu kiyigo oddeyo waka amugambye nina wendaga tomugambye nti ngenze kukola
era abakimanyi management omukazi amanyi ogenze ko abadde akimanyi nti ngenze ko naye wenkolera okay era advice gyobadde otugamba bw'okwata miliyoni 5 kadama bamaze okudda e Uganda obabeera yeri abamaze okudda e Uganda tokola please my dear friends tokola business ng'okyali ku kyeyo terasobola kukola teragenda kukolera business wano e Uganda ng'okyali ku kyeyo afiji tuli abisigwa na bani bameka bafeze sikumanyi bulungi naye gwe unabule zo ya breakfast oloza tojirye negwa but on a serious note kwata miliyoni zo 5 uziteke mobile money nga gwagituddeko tojiteka mu mwana magala nnyo okusiga enjala business ojiteke mu muntu mulala vudde ku kyeyo nze ndi mbaita batya bankuba kyeyo enjala uziteke wali business ojiteka mu mwana business ajiri ya business kati kwata miliyoni 5 pangisa kayumba katugezo genze eri walako mu kyalo togenze mu town upangisa kayumba ka mitwalo nga 15 oba 10 buli mwezi emitwalo nga 4 oba 5 miliyoni zo 5 zade mobile money wanotaddeko emu wanotaddeko 2 wanotaddeko 2 cash oli nemu katula ku business awo osigaza ziri miliyoni nga 5 kati kuchine osoka no studying ekifo imagine ekifo kyendi mu kiche betaaga ngojjeko mobile money kiche betaaga mu kifo kino kiche batayina osoka no raba demand eri ku ground kati no gamba betaaga kino na kino kati bulo obusente obusigadde notandiko yongera muki mpola mpola nga mobile money yebwe kola ki bwetambula mu banga Italia wala ya maka gumu ojja kusanga business yongeye kula kati ekibeera bira bamugamba genda opange boutique kadaba bopanga boutique obugenda kudayo kuki I repeat bopanga boutique obugenda kudayo kuki mpozi bobango ina support boutique bayagala mu nyaka sente boutique eyagala na mukyala gundi mchala Sam agenze kuli warusewa TV akoze yebiri agenze nafunye akalango aze nakola ki nayongera but boutique bojibalira mu lunch nojibalira mu supper nojibalira mu breakfast nojibalira mu school fees bategenda kola na bagulengo yebajja mu wiki babiri nebiko oluso nokulamuza boutique yagala bagagga era mbagamba mutemwe mwagala nye ebintu binebi mvudde ku kyeyo sagala kuda mupima bichi mu kwata manda bichi kwata miliyoni biro steke mu kibanda kya manda mu myaka age bajja kulaba bati miliyoni biro steke mu kibanda kya manda womaze nava bweru anti kate oyino kumanya nnakuyo so muve mu bine ebintu nze ngeze kupanga agenda kubugamba nti ngeze wali mu kikubo ngenda gula we mulyango bagumusedde nagenda mu town recently awo nga njagala wa Karumu mwana yangamba just kalibwe kati yangamba wano just ekimeza kino kimeza kituddeko nagenda kumpangisa mitwala 5 just ekimeza kyo kanga temuli masa kine ekimeza kyo ekiri awo mwana mitwala 5 osubira kadamo agenda kuzijja nga tena support mpozi bobango manyinto ina support waliwo musajja agenda kujja ku support ngobo ina bawo ekyokubiri bega yiride banyinazi business ezimuze mukola musoke mulowoze business ene jengendo kwa nalinji kozeeko ate tokola business ate nga tokola ngako business soka webuzi waliwo mutafutu kawo ngenda kola business naye nga taina idea ya business yo na mongo omanyi business na yetaga muntu yarakozeeko business ndabide kuguni koze business ye bayita business tofutu kwa from nowhere togenda kola business kati gomanyide kamera tebagenda gaba ntula walopi maka unga tukasobola ingwe tula waloge no tunde guni wala masimu mu kikubo tugenda gasobola mind zo ziri kamera manyo kati bwenge neno ngenda kwata kino kigendo tuweza follows kino kigendo kola bwe kati kola business jomanyi mbongo tofubutu keye tugunda akoze business remember sikola ku business bwa tokola ku business dikangizise ya boutique obo wedde please boutique muzagala nnyo nezi abanjiziba kubye ebigo mwagala bire byo kusosola enjala nti budakika enjala zibere zikoze bweso manyi bayine enjala bajja ne bagattako zino muchala wazigattako kunacho naye munakyalo funa tufanya gani okay so byo banyinazi ekyokubiri mwebale nnyo kwata business gyoba okoze ng'ogiteekamu omuntu atugeze mwagala nnyo kwetaba oluganda mpanze ka business bagana bafuaga tubachawe mpanze ka business ono sister wange azze tube antivudde ku kyeyo nzuka sawa musawo sister wange business yakoze ki ngo kuba kuchanuma bujja kulumira ogenda kudde ku kyeyo
ate mbanku seera bayiza babitani mbajja ko sente nyingi bitani bo tampa buna kati sikwatako abawala eritani bo bato ina buna sikwatako era sinena buddebo ritani aba ina sente kati kubaki mbamenyeka naye abana bobuwala so ati kati ritani tagenda kugamba njagala kudda Saudi ritani tada Saudi njagala Qatar njagala Bahrain njagala Dubai anti ni Saudi ntipote bagala Saudi nvudde Saudi atezire Saudi omanyi bayina gisajja bayisa mawo baba feze aba ritani yenyi nabawala balinga basatu bali tebagala kudda Saudi ne bagala badda Dubai ne baba milioni 5 ibababa bayinza kumanyi kwachi bababa bunna kyalo si bunna kyalo baba jamu tuchita tutya baba jamu bayina gereje betwala mawo betwala nga level za waggulu kati ba agents abamu bakola ki ababa bali tuyinza bakwata bayina papa bayina gunda receipts bayina agent agaba receipt teriwo nze ngakola senga nkwabu yes zibayizo sente zange zingoona sente za buti bazagala nedde babazagala but tebalina busobozi zifunamu olumu osanga naye bamunga agent tamanyiddwa njagala nkubuuze bagenti bameka abasobola okujjawo ne boogera bameka abasobola okwetawano ku muzindalo simanyi njagala be open agent kigo osobola okuyitawo n'ayogera omanyi emisango gye balina naye tetugendayo nnyo bano abalina abangi boola bayitawo nze naabawasiza buwasanyu yendooza yafuuka business but business endala gy'osobola okukola bano abatali basiraamu abatali baki osobola panga bbaala nga tuli musiraamu nochapuku okay nzije kumulamwa size yo atoddemo yongereko poku kana kagwe ngambye ogabe papa okujocha ne bajocha ogabe batadde wala na level nayo obasiza nnyo panga bbaala ebbaala ekitono nnyo milioni 5 panga bbaala nofuya omusajja anakuwasa oshege bakadaba abangi tebalina basajja lwaki 95% nizo naba kadaba balina abakazi abasajja nga bana anta abeerawo nakugamba kadama abeerawo amutandise ekyeyo waliwo akituusa wakati waliwo akimaliriza ate waliwo agenda musinkana ku kisaawe ekitono nnyo babeera n'abasajja nga bano batano waliwo atandika nga yakatuuka ku kyeyo amugjamu empewo yaki yekyeyo era batono nnyo agenda ku kyeyo nga yali alina omusajja n'asigala naye bw'opanga ebbaalayo ate si miliyoni nga mmeka miliyoni nga 5 n'oziteekamu omanya nti mu myezi nga 6 mu mwaka gumu sente zange ziba zalase kukola ki kuvaayo ate bw'opanga bbaala era ne weeyinira abasajja bangi era abasajja bagenda gikuba wansi omanyi abasajja nabo nnaku zino wali abasajja abayiga so byebyo ebimu bye tusobola bizinesi ezimu zisobola okwogerako ng'ovuddeeyo ku kyeyo ovuddeeyo ku kyeyo nti abaperaito ina nene yimbadde ngenda okwogera izo byogera ovudde ku kyeyo okay ekyokusatu kadama waliyo kampani kati ezitunda amataka ngene yaffe y'Amatuga estate osobola okugenda ku kampani oba n'ofuna omuntu gwe weesiga wa family wendi at least n'ogola obugundi bwo nga 5 oba 4 nsonga buli miliyoni nga 5 miliyoni nga 3 miliyoni nga 4 ng'ogola obugundi bwo nga 4 kati bw'okomawo ewa ne Uganda ng'okomyewo n'osooka n'otulira obupoliti bwange buno okujja mu ssente zange nkoze ntya kati obutunda lumu n'okolamu ekintu ekirala ekyomugaso kadama ekizibu kye mulina bwe mutuuka ku kyeyo olowooza kuzimbira maama olowooza kukolera abaana bo birthday olowooza kugenda emikolo gye batakuyiseeko gwa bakola birthday ye buli mwaka akola birthday baba alina abaana 5 bala nti mu mwaka akoze birthday meka 6 oba 5 neyiye alina okukola ya taata ya maama ne ba ex babakolera nze saagala ku bakadaama nyobola olumusi baguza poloti ayagala poloti ya milioni 4 ninga ayagala eri commercial atazimba mu maduuka tekisoboka ya milioni 4 tekisoboka kati aba ali awo
ngaafunayo omufere ng'amugamba manyize njirina nazimusindikira nga terinawo ng'etambula amuguza ttaka litambula. Ekizibu ky'abaana kimu baganda bange bano kimu baagala temwagala kuwulira olyako. By the way ngamba ku nsimbi government ngenda gitwala mu kooti era ndi mu kunoonya looya olwo byenjagala balooya bali mu ggwanga bw'onoonya banoonya balooya nabo bafuuka babbi tokimanyi nti balooya nabo bafuuka babbi so mba nyina zitobogerako ku saidi yange Muhammad bakadaama bwaba bafunye akasente kamwe bakazimbamu emizigo yete ba bizinesi sonja wa bank onayagala anti business aguza emizigo atugeza okoze emyaka 2 bakitono nnyo kadama kola emyaka 2 nakoma batono nnyo bakola 3 nazimba emizigo gi agizimbyewa ogenda zimba emizigo ewa feri ng'omuzigo wakubalisaga mu kitundu buli mwezi emitwalo 2 jezireyo babimanyi katukeza omwana we Iganga omwana we Bulambuli mbalina abaana be ngomuzigo gwa mitwalo 2 mu kitundu je giri aguze poloti yabukadde nga 3 azimbye kemizigo nga 6 obenda gibamu amasanyalaze nga tegiri masanyalaze jimunga giri mu amasanyalaze nyenga je 2 5 je bali gende zina value okusingeza gende isinjiro munda omanyika tugokulidde no mu town ndowooza tomanyi mu kyalo fe tubadde mu byalo erumu nga ya mitwalo 3 mitwalo 5 otadde mu miliyoni 5 zigenda kuvaayo ddi ate miliyoni 5 kadamu ogenda kuzijjawa batono nnyo abazifuna so on a serious note emizigo nandi mugizimbe bato gizimbyewa anaji kuzimbidde baba fererawo ku bizimba mizigo agenda sindika miliyoni 2 mamugamye simiti yaweddewo mwike bewola bakadabola bewola ku banne ntumalirize nyumba tukoze yabo chaita najja nze njalange numa okay kale nawo wenyini tubaso watulinde mukatuna tugene kuteeka erijja ku bakadamu watugambako nti bakadamu babajjako sente omusolo kale tuwulira nti gavumenti eginaleta iteeka nga kadama buli mwaka bamujjako miliyoni emu kitundu abaana bano baate baba banze mu maanyi gakola omanyi buli ku gavumenti eno gyosinga okwagala saagala ko gavumenti eno njagala mubamu nabamu abalinamu amagezi naye ezo omuntu waba talina magezi nkubeera open ekizibu kyange kyalina njogera open oyagala nani katolaba gavumenti eno Museveni yadde talina buzibu naye bano abamwetoolodde ebizibu bano ba minisita baana abo basement style abo abo kati era Brian ayagala ki kama wewe atatera kunkubira simu kama wange akola mbi oyo so akola mbi Bank of Uganda so kati bero omuntu aina mukono gwa akola Bank of Uganda nenga sinde zetu ekubisa kali kama mukwati mukama wange niye sawa yote no kale kaje kutero kache sina muntu gwe wakubide esimu nga toyogera bwotyo kuki tamba nzenga ruke akankuterere kache tinkuza kulya noreba ndia interview yongera gende maso okay tugende kuteeka ekisooka gavumenti genda gitwala mu kooti era mukunoonya lawyer kusonga nga 3 zengenda okwabira gavumenti oba ngenda twala etteeka lyange njafunayo omuntu ndimuweereza lintwale mu parliament ekisooka gavumenti eri mu mizannyo yatandise omanyike tuyita akahuje kati ke kahuje ke batandise tosobola kwata omuntu afuna mitwalo 9 omwezi nogamba ndogenda mujjako mitwalo 2 asigaze mitwalo 7 gwafuna obukadde 3 mu 5 obukadde 3 bakujjako mitwalo 10
mu kikuubo ayina edduuka omusolo omwaka asasula emitwalo 3 oba 25 edduuka nga liyingiza obukadde nga 5 tebasose ebibala ebyo ebyo tebasose ebibala mayindi ze ziri kwa bakadamu dalabye Kasijja bwoba okaddiye genda ewaka oyina emirimu mingi egyokukola toddamu kuwandiika bintu ebitaliimu yayimbidde n'agamba nti be balina obakendereza ku bbanja lye batubanja bankuba kyeyo that is stupidity nga toyongeddeko kali stupidity over there gwe byogere gwagenda obyanukula sina ansa yabyo but bubeera busiru ogamba nti Kadamu ogenda muteekako omusolo sooka otereze ensonga za Kadamu ozitereeze olyoka ogambe togenda bateekako omusolo baza tetuli bakadamu bokka bakadamu ne basekadamu olusonga n'abasajja buli omuli akuba kyeyo anti bakujjako ttiini ne passport yo wali kusaba bakiraba nti gundo otambudde ennaku bweruti emyaka 2 eweddeko sibye obukadde busatu nabadde ndaba wano ekitono nnyo abaana bali ku kyeyo abamanyiddwa waliwo abatamanyiddwa nno anti bwogenda ku visiting visa oba tomanyiddwa nti oli nkuba kyeyo ate abatambulidde ku visiting visa bali mu 20%. Bangi bootamanya ate bali eri bali mu kukola ekitono nnyo emitwalo miliyoni ngezi nga 2 ziri ku kyeyo naye gwe tosoose ebbala bano abaana kiki ekyabatwala ku kyeyo we baatuuka bali bulungi abafuna bulungi tetulina bambasada abakyekingako bambasada just basigaza ku kusambuto zaabwe kye basigaza tewali kirala ambasada baffe tebakola eyo gye bali ekizibu kyabo gomanya abaana bali ku deportation center omanya abaana baliwo omanya abaana bali mu komera Saudi Dubai omanya naba abaana eri mu komera wababa siba kati ambasada akola yoki be kyabo kya kukusambuto kulya kugejja kusomesa abaana baabwe wabweru omwana wa ambasada asobola okukola obwakadamba era kino kyetera bagamba omanya abanyangu tulina ekizibu kimu NRM tukolire kati kambonabone mubasuuta so demure NRM tukolire nnyo tinkwasa kulgoma NRM nakati muli mukubonabona wale kwa warakange bakayita aka Hope TV ina channel yako kali yawe Saudi namugamba Hope owagira NRM naye wegenda okutuusa tomanyi esawa zino bwongamba kamu kitundu salute of money omwana bwakwa omwezi bwegugu agenda sindike sente Uganda emitwalo 8 mpuliriza bulungi emitwalo 9 afune emitwalo 8 mu ebiro ba 8 emitwalo kumitegeeze government ejja kumusolo gwayo kati omwaka guwedde bakujjeko kamu kitundu nogo kubiguwedde busatu manyi sente ezo ziba zenkana obo genda kufuna sente meka okati omwana nezimba ddi omanyi government eno omwavu ojja kusigala nga omwavu kulwaki naye kulwa obusiru bwaffe kulwa obusiru bwaffe twandibadde tusagala nga baavu mubalonda butolonda nakugamba boba yagala nkulonda osoka kateeka ku mmeeza akasente sirondera bwerere lwaki ndondera bwerere kumukadde 10 bakubaddeko mmeka akumukadde 10 bakubaddeko mmeka ababulidde mbuulira ze waliddeko mmeka producer jamanyo bemu kumukadde 10 bawadde waliddeko mmeka yaziganye gwenga wesimye wange yaziridde nalabya agaba kaveera ka munyu na soda wa 10 yaziridde javira yaziridde so kamba bulire bwe munasigala mu mbeera eno amanyi ku lwaki government ebataddeko omusolo by the way waliwo abaana abakuba government kati bagala babanyigirize babateeke wali ku kisenge omanyi government omuntu gweraba nti alima amagezi gwetulugunya nnyo omuntu alima amagezi government gwebonyabonya naye bano omanyi wali president olumu yagamba nti ekifo ky'okukwata ne mumpa ba MP bano aboogeza abaasama nnyo ati simule mumundeetera bino ebigundi ebiwutta ne mumuwindeetera eno ne bituula ng'amanyi okusituka wali n'awanika omukono n'alonda it's okay NRM teyagala muntu ategeera
Kweli taliyo temwagala taliyo enale ata bali mukati bwobabuuza ali netteeka lye bayisizza erya UPDF bameka abasomye ebipapula ebyo wali gomanyi yabisomye balina obudde bw'okubisoma bakibawa kiro bakibawa kawungeezi ekiro ne babagamba tubagala mujje muyise etteeka just kuwanika mukono wanisi mukono NRM nende ekinyamwikirizi inyamwikirizi okimanyi kimanyi bwe ngamba fukawo ojja fukawo bwe ngamba tambula okyuka oddeeyi ojja kyuka kijja tuuka ekiseera Museveni agambe naye ku lwaki temuleetayo etteeka bwe mba nfudde nensigala nga ndi mukulembeze bwe mba nfudde nze nga president nensigala nga ndi mukulembeze okimanyi abasobola odiisa singa bukeera ku macha president n'atuula n'abagamba nti enkya njagala tuyise etteeka bwe mba nfudde nsigala nga president kiki ebyo manyi kyetegeeza kyokka aba MP baffe bakiyisa kiki batayisizza mbulira nti kino tebakiyisizza kale kiba kitegeeza ki president nga tamaze okufa anti kati bw'amala okufa ye aba amanyi omuntu agenda okukola ki afudde aleseewo gundi ate era bwe kigenda obbeera baiza ono serious note Museveni agenda wangula kawo naye ayinza obutatukulembera ekisanja kyonna agenda layira anti kati olwedde kati aba opposition tunoonya second tunoonya wakubiri oba opposition nze ni wa opposition era omuntu wange yebesigi obadde tukimanyi nze ni muntu wa besigi nnyo muntu wa besigi but ebya politics bigenda mu nnyo kwezi bwe bigenda mu nnyo ojja kufa omwana woli ng'asomera America ambuzemu tambula mpola oge president Museveni agenda wangula akalulu yakawangula agenda kulayira just alinze kulayira aba opposition tunoonya akwata kyakubiri opposition kati awo naye ate ogeeta ajja kukola ayinza obutamala ku kisanja kyonna njagala kantako kanootinga ennyo tobeera oli omulanzi siri mulanzi ku lwaki balina gwe bagenda okuteeka waawo tugende mu maaso so gavumenti bwembanga mwagala kuyisa etteeka eryo tubeegayiridde musooke mutuli wansi mweke ennenyi ensonga z'abakadama muzikozeeko temuzikozeeko ekyokubiri waliwo ebintu nga bisatu byengenda oleeta baiza abaana kiri ekintu kyewayogera abaana bandi mbulago baŋŋambye mwe abasobola okwogera ne babawulira oluusi olumu eddoboozi ly'obwoteeka ku muzindaalo bayinza okukola ki bayinza okukulira gavumenti naffe tuweeyo vacation bwebanga eze ku kyeyo ng'amazeyo emyaka 2 ngenda mmalayo emyaka 2 omwaka bwe gugwa wafe vacation ya wiiki 2 nkomewo mpuleyinge ku sexy abaana basindikidde message ne mbagamba kati twagala gavumenti ekisooka omwana bw'aba atuuse ku kyeyo mukama wawa amukkiriza okukomawo Uganda woba oyagala sex olowooza tozesasulira kati gwe tosobola kutambula sex n'ogenda ebalala ng'ogeza kunoonya sex producer atambula nnyo walokozeko delivery agendako nekakiri walokozeko delivery yonna okola otya oli mufumbo naye emyaka gye wakolako delivery manyi okukola delivery naye nga muli wansi mubikola munnaani kati abakazi mu nnaku zino bakola delivery n'abavubuka b'ennaku zino babikola gundi teyabadde Dubai kano ka Miki what waliwo ka Miki kabadde Dubai awo teyabadde Dubai yabadde akoze delivery chicken yali akoze delivery byonna ate byonna olw'esente bazijja abaana abalenzi munaku bayiza abaana boogeze toyinza kukikola nze ndirevo ndala naawe anyway siri wa maanyi but neepanga ekyokubiri neeraga ekyokusatu neemanyi ate ekyokuna seeguya neeguya abali eyo bakadama nga baagala kugendako ebweru obanga oli tagenda kiba kyemwetagisa senene
ng'ayita muggu akadde kamu n'emitwalo 2 nga talina passport yaba agenda Saudi nga talina passport naye passport mba mugimukolera so government twagala ekole ku bintu bisatu ekyokubiri bongera omusaala gwabwe sale yabwe eri wansi nnyo government yebasasula nedda beri gye bakolera omwana wa Ethiopia afuna kamala 2 kamu kitundu omwana wa Uganda we Kenya afuna kakadde kamu n'emitwalo 2 kamu kitundu bo wanafuna 9 anti abajega baffe minister avawad ne bagenda ne bamukuba ekikonde ne mugamba babo tugenda basasula 9 nyakiriza na signing ebitali etteka lye basaininga ligamba bweriti omwana akirizibwa ogende Saudi akole naye government ya Saudi temuvunanizibwako oba government ya wano tesobola kuwabira government ya Saudi iwaje minister byabikola ereteka mweriri terimu okirizibwa ku delivering abakozi mu Dubai wa mu Saudi wa mu UAE ne bakola naye tewali teeka ligenda vunana government ya Saudi ndio mwana field de Saudi lwaje ekyo anti bana abajega ba minister mulonda chife tubalonda mu balonda sime ba NRM ba minister muze tachalonda ba minister bamulonde muze yali mu ntebe nga president naye takola milimu gigi muna kuzini wali wabakola tetugenda yonyo sagala kuyingira nnyo deep politics so kotereze teka lya bakadame bakagamba alinga Ssaabasajja Kabaka wanji nika Ssaabasajja guntaliwo mutebitaliwo wali tafuga alamula so ebimu benjagala tufollowinge batugendere ku government byemuyino tukolera biringa ebintu nga bibiro babisatu muweleze bakadama vacation by the way minister kankubuzi ngomala banga kinga tokoze sex kati kiriza abaana abo mu contract yaabwe muteke vacation ya mwaka at least omwana jama lewe ne week playing sex a day yo teri amanyi kulaki migongo gibaluma bulwa male banga gato playing sex umugongo kuba gukuluma soko mbulire nangu no gunuma lumeje zamba mwebyo yeah sex is a part of life kwanza mala no mwa ani gwa walai n'abakazi bana before nga tuna wasa naye wachai yafu ganjibwa soko obawe njagala bawongere ku musala gwawe deduction izo tax ya free tax kulashye tebasoka ne bakitereza ne guno musolo kiro kati kibabulira amazima boba nyitogenda teka ko uwo musolo kyoba okola ngotadeko omusolo ogwo kira muzimba abere munene otisa sikutisa njogera facts tera genda zisasula anti obuzibu munabwe aba clients bange mbamaye edda government ni yagamba nti bane TV muganda ko zisasula ne bagangani ngoyingira mu kisenge cyane nze tosobola kujja no sasula gundi omusolo gunengeje bagujjako teguli manual mbuguleta no guba wa neka kubuza olaba kyabagenda kola gwe ng'omuntu endowooza yo ku myaka gyo gy'olina ebbanga lyomaze mu Uganda olaba nti kituufu si kituufu wabula ngamba kino kyogamba mbu tebajja kujjawo tugenda kukola ki ekiriwo omusolo bagutaddewo jasi mwina kwegayira gavumenti ebasalire na kusaliza omusolo gwaki for what purpose kudukanya gwanga esente ziri wano zibalemeddwa okukozesa baziryamu bitugana unakutuba bubbi ebituga kiki corruption batuba bubbi kati ngambe ndogenda sala kadama omwana agenze eri kweyi teri nakugamba batono nnyo abava wano nga tebalina looni nga babanjibwa awo bali mu comment section bagalo batono nnyo abo balinga 5%. Kati balo omwana bajja kugamba abana baba banja ekitono nnyo bamutwalira ku looni bukadde busatu bubiri kitundu
amutute ku kyeyo mwenna abatulaba bankuba kyeyo etteeka lwerijja nti gavumenti egenda kuba bateeka kakadde kamu n'ekitundu buli mwaka kiza bw'omala emyaka 2 ze millioni ezi 3 bw'omala emyaka 4 omulama gwe tuliko essaawa kati omala emyaka 4 agamba nti gavumenti eba erimbamu terimba nzibi si terimba bubbi bubbi bono bayita ababbi banaasalako kati batubye tebayenteesa basaleko babye ffe abali mu Uganda kuba omusolo guno bwe gujja nze ebisa bisinga ndaba gulemerawo bulemezi bwe gujja gukola ki bayirawo singa batujjako omusolo nga gukola kino okukola tubeera ne tugisa omusolo gw'omutwe singa tukyaddamu ne tuddukamu ku misinde abaddusa bamuzeeyi baffe zera ninjala nnyo n'okuddukamu kibuzo nagenda ova eri ku ssomero ng'ate biweddewo tewaguwa saaguwaako nze banyo nti oli wadda mbenzi njala nzirukemuuko abasajja osobola ne training tugikola olawo olubuto ng'akuyitako owa polisi n'akubuuza olwokuba olabye olubuto ayita wano omugana simulabye bambi aluka wewe mpa nawe kadi yo n'omugana ekajjo bamukamu abazi baweerezanga bukaadi bwalingawo etiketi z'omusolo ne bakusala ne bagamba tiketi ogiina oba togiina bw'oba togiina mbuulira oli gye yeekwese era ngira bugizibu eti kiikiri anti bwagujjawo gwe bateeka naye kati emisolo egiriwo kati kane bw'ozimba ennyumba yo ate atujjako gwa musulo sife tufika okumu abasukaali guno muzee Mbagala yagambye mulye ngenda kijjukiza yabagambye waliwo kye mulina okulya leni muwone sukaali okuva batugamba mbu bw'oba oli mwadde olubuto funa olusenyente obulungi olutabule bulungi olunywe oba yali dokita anywa ebiseera ebyo yatunywesa olusenyente ne balunywa nga bulaba mu covid batuyisa buli obuti olw'obuti bwebatunywesa so gavumenti mwekule mutubye ekimala katukkirize kale baimpizi mukola ki mu parliament naye singa nze president parliament yandibadde teriiwo era kyobola atoli singa nze president parliament yandibadde teriiwo lwaki kiki amanyi kye bakolayo kutubba bubbi bateesa biki bye bateesa mbulya kyamage kale gwe ku myaka gyo gy'olina ebbanga lyolabidde gavumenti ya NRM kiki bateesa awo tetugenda wala nnyo tuveeyo ekyokusatu nabagambye mukendeeze ku musolo omusolo gwe tetugwagala ogwo nezine sente ze babasaana twagala muzikendeeze omusolo omwana bamujjako sente nyingi mubakolere kugamba nti omwana ayina etteeka erimufuga era Saudi bwafuna obuzibu gavumenti ye nesobola kwatagana neye ne balaba kye basobola okukolera omwana mujja abaana ku deportation center bakomyewo e Uganda gwoli nnyo mu passport ezo babajjako ensimbi meka okufuna passport wala ya 25 eyana yekola etya ebebuuka bweru zonna zibuuka bweru waliwo neya 5 ebeeragawo ez'abanene anze sola gyefuna osobola ogifuna bwe bojagala nemba nga mbuka buli ggwanga lyonna eya green bayita green passport ntera nnyo egenda buli wamu ndiringira mu zino eza ordinary diplomat yazaalibwani baminisita abaana abo abatubba ababbi nga buli kimu mubongeza kyova olaba nze politics kasooke muteeka aside so obadde omuuza kya passport si wala eya 25 naye abaana bano ndaba nga obalumirirwa nnyo gwe lwaki mu kampuni ez'okoleramu ezo kati saa zino mubajjako kamu 2 lwaki tobayamba nti amanyi omusolo kampani omanyi omusolo gwezisasula ate nkyamaanyi obadde okimanyi nti kampani omuntu ogenda okukola kampani olina okubeera ne bukadde 10 ku akawunti yo gavumenti ng'ebulako wali obutono nnyo ku kampani ezibbyemu abaana obadde ngamba nti kampani zikola zitya kiyambe ku baana abo zibatwalire ku mitwalo nga 3 kyaliwo naye obumu bano bawala baffe batuuke ne bakola ebintu ebyekicumbaafu ne bagenda social media amawanga ekirala ensonga ziringa zetwogeddeko awo gavumenti muzitere mu nkola okay
akalala lwaki abaana babonaabona nnyo mu makampuni ate aziniga gye bali eri ya ishe eyo by the way baddewo nnyo kyovala mu nnaku zino abaana abatoloka nnyo baiza wali muwala waffe omu mama Kiyumba gwe yatta oba omulaba yaliwo last month I think kyanyo okulaba emirambo omwana oyo batoloka nnyo mu biyumba nti bagenda kufuna esente nyingi wabweru batolume ekibatolosa abamu kampani obuzabafaako kati byebyo byenkugamba gavumenti bino sokotereza kampani bw'oba tokusobola kukola follow up ku mwana kampani bagigalewo naye kampani tebagenda gigalawo nga ya minister so and so tebagenda gigalawo kati challenge tulina eyo ya challenge ngana amateka ginalayo ge balesa ga traffic taxes zinga zona za aba traffic kali banazijja batya ku ngudo kazaabo fe wafe waliwo zo stroll origino olujja kwa basabazi ne bayingira n'oluzaako baate balinayo bochera oludingi zivaawo mu town zigenda mutungu awo waliwo nakawo mutungu awo taxi ziriya imba taxi chezo katosi taxi ze katosira zipagira nakawa mutungu yagamba akabinda abantu n'amabidde notabyawula ka taxi zo laba just ebyo ndabatuudisa mutwe tebagenda bikola era bagenda kwata eyiyo be yagundi na yabo tebagenda katika tulabe bagambe litandika ddi tandika 28 oluzawo bulayimeka nakutulunyi katuli wano ojja kungamba nti bazijjeeko ngosaye ng'onywa omwenge ng'ovuga government wano bw'obeera opposition bangu w'okunoonya opposition bamugamba aliwa babalina okujjayo naye waliwo bagambe nti waliwo omwana yagudde wali mu kinnya twagala ba fire brigade bajje bakole ki bajjeyo omwana oyo yenda kubbira asobola zimalamu mu kinnya obagambe nti ennyumba eno ekutta omuliro kyoga naawe ebyo biraba obagambe nti ennyumba ekutta omuliro emotoka egenda kujja wano nga terina mazzi gwelindako ebintu naawe biraba ekirawo kaza sina maaso ati nisimuzobadde okuba nga mpula olulimi lwokuza no by the way on a serious note mwakikwata bubi sigamba nti buli munyankole yenna ali mu yenalemu bwoba oyina endowooza eyo obeera obwongo bwa tebukola bulungi bw'oŋŋamba nti buli muntu yenna alina owagira yenalemu awagira yenalemu yenna munyankole temuli baganda bawagira yenalemu aja tendamyala awagira ki mama fina awagira ki full figure damage awagira ki bebukula awagira ki si baganda kati mwakikwata bubi lubongo yawagira ki mwakikwata bubi nti bubinyakola yenna awagira yenalemu kali gwe oli wa opposition okay oli wa Besigye oli mu FDC ki ya Besigye PFF mama guddeyo but ale mtu bakubamu ku bituli nibyaki omanyi waliwo ebintu ebyabalema otegeera oba nfuneyo olunaku nsibe nga nkusomesa ku kintu ekyo waliwo ebintu nga biri byenjagala okukugambako byenjagala oyige kuva na leero aliyo enkwata omuntu alowooza alina sensi 5 jasi ye tagenzeyo kulya buli kubba abantu kukolera abantu tewandisayiniza erina etteeka erya UPDF ate kino era nkyogera mwabadde ababaka ng'ameka abayendaalemu mwenna mwasayinize mwenna mwakiriza nti kituufu kino esante tutandika tekigenda kuggwako kummwe ng'omutanakaaba akolimidde si bakolimidde mbagamba facts omanyi bwe temwagala muntu abagamba mazima bano abasayinize ku tteeka eryo abalikkiriza nti liyite kummwe tujja balaba wano ku muzindalo nga mukaaba oli nzijukiza so ebuuza kyayinsi ekikopo nsika kyaki nga kyayite wali bino bye byanta amanzi oleeta otya ekikopo nga tolina kyayi ajja nti wamata mata oba just mazzi wamata bamukolayo bata tebampapira ennaku zino akasente wakakoze kaweze so baganda bange waliwo ebintu byolina okwewala era mbasaba munyambe mu kuba omulanga gwammwe mukaabe nnyo
tugezeko tunonye baloya abamala government tujikwe mbateeka kuno musoro tugwagala oleso bana kubateekako mujja kubeera affected nnyo gwo bukadde mu busatu emyaka ebiri gyomaze ku kintu tisalo to money ekyo nenye bakola mu sente billioni zinga 12 zebe bakolamu billioni zinga 12 bazikwate bazeba MP government before nga temunakola ebyo nti muleta teeke lyo muleta ki soko kwate ba MP ba reducing bali mu bitana and plus bakola engebi nga bisatu nabyo bingi bakola yoki bakola yacho siyo parliament nga batufuuyira kyokka kye bakola waliwo mulimu mulago bakolayo batunyampira bunyampizi tabayina mulamo gwe bakolayo nakyo kyovola batunulira nenga bawanayi singa anyi n'obuyinza ekifo kyokulwanira mulwanirira omuntu wawansi mutunulira abaana abo bagenda ku kintu tali muntu alinnya nnyonyi wano ng'ali bulungi olowooza omwavu ayinza okulinnya omwana w'omugagga asobola okulinnya nnyonyi nti agenze ku kyekuba kyekola mu kiyumba ky'omuwalabu agenze simulato y'omuwalabu ng'ali bulungi wano wali gomanyi nti minisita akutte omwana amutesa okukola bwa maidi waliwo minisita omwava saidi ze Busoga eyo akwata abaana ku kyalo bonna n'abatwala e Saudi walimu owuwe bakimanyi anti bagina ja mwana wa anko mwana wa brother mwana wa kazini wange kati gwe tosobodde kufuna mulimu government ogulinayo kulwaki togulinayo connection nandibadde nsiiba wano nga njasama batemu tukola ki tubireka before nga temunalowooza ku tteeka eryo kale mukwate ente ze mulina mwe ba minister omuntu osanga ine ente 8 ente 500 and plus omuntu bali ati tutayina kuba nanti basoka baziteke ko musolo bagambe ati omuntu ayine ente 8 oba ine ente 10 asasula musolo bwe guti bobe ya ente 8 bwe bukadenga buli ya milioni 2 sibo bukadenga ngamumeka 10 nkaga Kati bamuteka omusolo kati olikono kwa bukadde 10 byagala oteka ko omusolo gogonna batumanyira tukwata amatoga teke ko omusolo obadde okimanyi nti amata tegali ko omusolo ekyo kimanyi bato kimanyi amata tegali ko omusolo indi tezili ko musolo tulego bale guliko lwaki amata gabbe daruse mu 200 abaga saze nabyo bali bagatundula 8 ayo mu wose lita of lita ekikopo leta tekemu ozi mukuru isa kaza hankari yete kandi ndakwaki baraza kunyenkari yente ejinenkari yente nyine mbesha turakwaki wala byeko yafumbe kachayinga akoye nnyo yukira ina director wawa yetakola akera ku TV yo yatade ko TV akera munja singa ira sere singa akera munjala mukama wange byebimu byekugamba netulwane okay ngatuumba bakadama ba advice kijoba advice yesoka jembawa njagala buli omba straight dopozirye straight dopoziryo bobo sobola okwogera butawa wakunonya lawyer tumunonye government tugiteke mu gundi mateeka niteka basoke bali yimirize bali jewo ata zaba mbwe ba straight dopozi ngeno kuli angagaba ne kyagula nnyo nsabo nyambe bali mukungoba mbona yogede ku president Museveni na yogede ku Uganda Chagula nyare so musologo kati mu abanyankole abali ebwe ulira 95 abanyankole abali efucheyo mukimanyi mweche kikibagenda ko wale mikwano janga bagenda olimi lwabo ni mukimanye kibaro kintu kibagenda mumisho mwana mahajira bayenda MP wana mu Western tabanyankole binyi 95 bayizo mu Western tine empo mu wanupo ono ndamugowe gundo wasemba buli ye wanupo aliyo abasigadde bonna baki baye nalemu
ate mwabali ku social media mubasuuta nnyo kati mwongere basuuta bagobateekeko bagobasale andi bagemu kati tubakube baveeko tubateere balijjo kwasi temunoonya ina nuupu mulonde nuupu eba ingudde alina ijabwa abwana keje abwa MP bwa kunje mumuweereza akawiwo omukyalo oyo asobola okwogera mu parliament naye mugaire mulonyi ebiwutta ebiyensha ebyo mukwata mu katero mu parliament muli ba MP mususe mususe mufuna abantu abategeera temunoonya muntu tebanoonya muntu nti mpagira mu 7 noonya omuntu asobola okukola bagamba nti bano MP mulonda nimuteeka mu parliament yena amateeka ge bayisa obagamba otya mululi baye MP abakulonda amukulonda amwe mulonda niba kuza kwa rabiza amateeka nimumukwano mu masuta social media nimba nembaleba so you guys check yourself rohoza before no omwana wasigo mu Uganda yata family yawe wasigo mu Uganda yeta ati just imwe mukoro busoda na namizi MP yagura yatembe mutwalo ogunangurira sukari nangurira na sabuni abwenchi nkumuronda sabuni nye bakugura yashingira 12 baizoni babahereza buno bwo 10 bakwatene ya buru ne bagitema mu pisi nya bagitema pisi nya ne basimbisa wali line kati obwo busukali obwo bugundi akavera ko munyuka nusu busanvu okutaka sabuni kalu 10 zile kumurusanvu ke karuko gendo kuba tata mukatere mubonaboneke mbwa rekwira otherwise mwongere kutufollowinga mwongere kutulikekinga ebindi tire bikuza kubagambira byamane cyamane kinkwenda bagambire baza kusanga okay akomedinga bulijjo mbasa kunshanga ha 0770 806 101 akomedi munacyaro ku TikTok ndiyo nokorachi ninkora aka agent ninkora na company zimwe zitari zimwe na zimwe ninkora na company ziri registered ningashe zikora for abana bazo ezinkudiringa nazo mbirebi kodasha before ntaka futira company mbasa kora research ya company manya company eji netwaze era company zindi kwa nazo you know to teachers in terms and condition sijiwereza mwana magamba sebo nenyabo tetugenda kola ki tetugenda kwatagana so on a serious note mbobo yagala tambula nimbasa kuyamba muganda wanje ogwa initaka na batunditaka mbobo yagala batukirira enamba yesi magenda jibawa mujikuye ko 24 hours eberako oba mugende ku lubalo sewa TV enamba yesi mugenda gisangayo mutitereho mutakwashobora ebinje bikwandi bikirari yebyo mwebale munonga mwebale ati ababa bali kuruga mbarara bazoko utungo murimu abako gambara nibashagambira ki waro go mwestano rukija mu Kampala before takizire mbaranye ne office ndabaza kuchira office ya mbara neno nteresimu wa kambara no nteresimu ni directing office no yakwantariyo niba bari office nebero open Kampala ndabasa kunteresimu ndabona ushanga company okay yeah konkati nguza gambizere ya company webare elizoba na webare munonga ati Rubarusawa TV twakorana Muhammad omundondo munacharo nyowe aje Samuel o akariba producer no munyankole ninga olwa akariba producer akaba katabira Muhammad no orya kamera orya kamera nikatabira Muhammad ati na producing ana producer no gunareba yiwe narebiwe wa yakwarato guyagamba kwatebishanwe niwe editor witu itu ninza kumwerezo mchara amperezi senti ate mwagamete bawo tetuja kusuka walo msikalega muri ku Rubarusawa TV bye bye Rubarusawa TV mazima ku mazima.